Mu malala omutendesi w'abakwasi ba ggoolo Oloya agenda kutandika okutendeka aba KCCA FC. Mu kusaba kw'omwaka guno kwa Independence Night okwali okw'enkola ya scientific enkumi n'enkumi z'abakkiriza bwe baasinzira amaka gaabwe n'ebifo gye bakolera okwegatta mu kusaba mwe mwali n'omutendesi w'omupiira Moses Oloya nga buli lwava mu Independence Night afuna kyamagiro. Lunaku nga tugenda kusaba Independence Night ebyamagiro bitugwira nnyo. Kyo eky'omwaka guno kize mangu ng'ono alangiriddwa ng'omutendesi w'abakwasi ba ggoolo mu klabu ya KCCA FC emu ku klabu ezisinga mu Uganda sako ne mu Africa. KCCA nkomyewo this one yokubiri tiimu yonna enene mu ggwanga ebeeramu ne pressure. Ono ebirungi bina biddiza eri Katonda gwe yasaba mu Independence Night. Kati bwe nali mu Independence Night yonna because Independence twasaba naku 40 it was 40 days I think. Kusiba ne kusaba for 40 days nasabira ekintu kimu before the end of prayers and fasting at least nga nfunye ekintu ekirungi ekigenda kumpeereza mu bbanga ddene ate Mukama naye kyensabye teyankola ki teyandabiridde. He didn't forget me. Mu KCCA FC gye yeegasseeko ataddewo ebiruubirirwa ebinene. Na target ya group stage, tuna target ya Super League, tuna target ya Uganda Cup. Kati zonna season eno you have to be on your best ku bikopo byonna byenjogedde. Teekako ne Sekafa because Sekafa wano tuli defending champion kubeera organized mu department ya goalkeeping. Mostly goalkeepers these days they take responsibility in the tournament. You make a lousy mistake manya ofiriza team wakiri goalkeeper very careful and team that game egwera mu draw. Abakwasi ba ggoolo ya KCCA FC batwalibanga ebasinga mu ggwanga nga ne ku Uganda Cranes bayitibwa. Bano kwe kuli Charles Lukwago ali mu Irusi Sako ne Hassan Matovu. Bagoalkeeper bonna abeenina basatu bona si babi naye ekintu kyentekwa kukola ennyo ntekwa ku maintaininga their capability. Omutendesi Oloya yawangudde ebikopo ebyenjawulo mu Uganda n'ebweru nga yaliko ne ku Uganda Cranes wansi w'omutendesi Micho. Kabenga Yusuf, Salt TV, Omunyo.